Eddy Kenzo, Florence Nampijja, olutalo bannange buzibu bwa butasoma akatambi kayina maasawo Mr. Henry sibirungi n'akamu aliyani skini muyina maasawo bannange ebyewuunyisa byo tebiggwa mu nsi akatambi kayina maasawo sindi sanyu naye talubuze mu mikisi muzitufane sibirungi n'akamu mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era ninsaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano Kusuvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Sindi Sanyu munange mbadde mpita litanga sigwa ku kifaananyi kino kya Sindi Sanyu naye maama ng'abaana batandise dde okupolooka omugambo mbu maama mbw amukuba makeup agenda amutuge mbu oba ye amutiitirira mbw abalagirire wonna wasangibwa bagende bo bamukoleko mbuddera bayinza batya okukola kingi mazima ne bamukola makeup afaanana bw'atyo bannange omanyi baba kuno tebeewummuza ate nga nange munange nabasuubiza nti byenfuna nange ate byembaleetera wano okujja okukola ki abaleeta kitegedde ate ayongera okinyonyoka kale munnange ate we tuli mu sayidi ezeeyo katuba makeup oba aliko buzibu ki era munnaye abamu baagambye mukyeka amukola wa bbanja ate ne bagamba ennaku zino Sindi ate ali mu kasente kuba jjogira baakava mu ki baakava mu bbato ne kiba kalungi kale ate we tuli mu sayidi ezeeyo Diamond Platinum bw'atyo mu katambi ng'ye mugenda okumwerabirako nga proposinze omunaggana bannange sente weekuba egonza okugamba bw'oba ogirina buli kimu kyo kikwanguyira bulungi nnyo era obulamu bwo butambula bulungi nga w'obeera owubaze bannaye akatambi kaakano You give me this big ring! Oh my God, Daddy, what are you saying? kyolabye omukikussa mawuuno nze ngambye tekigenda kuganzisa nze kabanaye kati awo tuli ekyebuuzibwa zushi ne bano bannaabala ati bo basigadde ludda wanayo waayo omusajja akasente ayina watefe abakazi twagala kasitoba ng'otuwa ate we tuli mu sayidi ezeeyo maaso wano ninakojja noonono nga mu tiktok bannange ayina kyatugamba wano kati nnyo katukiraba ate tusobole okweyongerayo naagaleero bannaye kojja onaatussa businze kwakatubirabe tweyongereyo nate yena ali serious bitya ate nga munange ebintu byayogera bituufu katukalaba bano be bamu ku baserebu b'e Uganda abalisomwako mu byafaayo olw'okumenya rekodi ezaalema n'abazungu tutandise n'omuyimbi Fresh Kid ono yamenya rekodi ey'okufuuka taata eri taata we ku myaka egikyasinze okuba emito anti yatandika okumulabirira ku myaka 7 omuyimbi Chris Evans Kawesi ono mu nsi yonna ye muntu yekka alina rekodi ey'okubba ennyondo 7 ku mutwe wabula ne gutafuna yadde olubale ate y'ennyondo n'egooma abayimbi Nina Rose ne Daddy Andre bano be balina rekodi y'ensi yonna ey'obufumbo obukyasinze okuwangala ebbanga ettono nga bano baayawukanira ku honeymoon oluvannyuma lwa wiiki emu yokka nga bafumbiriganiddwa omuyimbi Spice Diana ono yalina rekodi ey'omuyimbi omukazi asinga amagezi mu Uganda bwe yakola senior 6 n'asukkawo nnyo ne ku bubonero first grade kwekoma 20 ye n'agendera ddala paka ku 32 omuyimbi Cinderella Sanyu ono yalina rekodi ey'okusuulawo omusajja omuzungu buli mukazi yenna gwe yandiyayanidde ate n'amureplacinga ne munna Uganda Justin Nantume ye muyimbi alina rekodi ey'obutagwa bbeere nga ku myaka 6 akyalina ettutu omuyimbi Gravity omutujju ono yalina rekodi ey'olubuto olusinga ne bulletproof obugumu bwe balubaka amasasi 2 ku luguudo lw'Emitiyana wabula ne gatamuyingira ate ng'akutte ekifo ekisooka wadde si muyimbi naye yali mukwano nnyo gw'abayimbi n'ekisaawe eky'ebyamasanyu ye Brian White ono ye munnayuganda alina rekodi eyeewuunyisa ensi yonna ey'okuzaalibwa abazadde abayitale ate nga ye muddugavu tabafaananako wadde nze Abani Kojja byebyo nno munnange ate ogutali musango okuvayo n'akola lisiti ye era munnange n'agyogerako ebintu by'ayagala si musango bannange omuntu wadde mbokola kyonna kyabeera ayagala bwenkuzaako eno ewamwana mulenzi aliyani skini maaso awo muyina mu katambi munnaye ng'atuwakasa nti ye kye yali ayogera yali akitegeeza endongo agikoma mu Desemba bannange ekyebuuzibwa abafaanizi boogenda bbaleko otya kataata katukalaba akatambi ate tweyongereyo mu maaso bannange mitawaana myerere maziga merere go kakatukalaba katambi omukulu ye alisi ogenda oba okuyimba ku stage oba okufulumya ogenda wa na mu campaign za
Oli serious? Pango Unity platform. Wetuli sisaganga otoli wama wetuli. Katogambe bula meka. Mwezi gine chambalo change njabalompo obwa minister wa security. Gaba kusinzira kuki? Nakifo ngenda gaba. Ndi dictators ensinga jesobolera bongo. Ano nze mbasukula mu bana Uganda mu. Byebyo naye kye nategeddeko nti munnange bafaanizi be bamuwaabidde ate bwe tuli mu sayidi ezeeyo omwana mulwenzira mawande azo nono nga alina ebyobugagga byo okuli fridge n'eringira iti muyina maaso wano nga taatabukidde Miki simu zitufani wano mwagende Dubai n'alien skin ne batuuka okuvuma alien sigwe walya sente za alien skin gwe kamiki sigwe walya sente za alien wano ng'agenze Dubai eyo sage yagwawe Dubai ne mumwogerera bananga alien Miki ye yabukinga alien skin omutwale Dubai Miki ne bakwata sente ne bazimuwa Miki teyaziwa alien teyazikwata zimwa ne bavuma alien skin wadde ko kuvayo kakogere ku nsonga za alien tibane ziri bwezi tine bwezi ko lwakwata sente ne kasirika akasajja ko kazibu nnyo tekasimate wano mu kamera mukaguze bu padi kabugabira abantu ku street stupid gwasoso gaba padi mukaguze bu padi kagenze kabugaba kavimba kabulire kweggala bana b'amasomero mukaguze bu padi sanitary padi bakawana Miki thank you for the good heart Miki thank you for the good heart chiyo yagalo kusima but for you don't appreciate aba franka yakuwa milioni mukagolete hala wamuleta nakuwa milioni 5 ku kivulucho olwagenda ku TV bakubuuza mnange Miki baye message gyo waba TikTok abanno mbunebaza Bobi Wine ye yatugulira tickets oyagala tumanyira gwe kano halego bu video bwensenene ku mutwe mbunebaza Bobi Wine munze yaleta TikTok mu Uganda olinga ne bi tutambulira ku mikisa gye chovola bawali owala na chakala ngolaba chakala akuletedde eggaali n'omuwalana ng'oyagala na kumutta muwa butwa nga chakala waakabi okusinga toyina na bwakabi bwamu toddamu n'otwemwolera mbuka akabi mu ngenda London lwaki togenda e London n'obizannyirayo ye ogenda zannya bikinga ne hala tewamuleta Spice Dana taba kukuli kavalingira bera ku stage gwe mbwa wandizannye biki mwebyo ebikooti ebikadde ye gwe omuntu ategeera okwata otya ebikooti by'ozannya mu sikiti n'obireeta ku stage Gowaakabyazannya lwaki wayambala ebikooti ebya sigenda biyingiramu nnyo naye nga wamma ky'owulidde ky'oba otwala munnayimbu Miki simu zitufane alina empisa embi yali alien skin olukwe nga batuuse Dubai wamma kwegamba bibadde bingi munnange akatambi koolaba mwana mulenzi Rama abadde asibula girlfriend we munnange oluvannyuma lw'okufunamu ate akasente akamututte ebwera ate okugenda munnaye oguyiiya ng'omuntu yenna era ng'omusajja alina kubonga obukola ki obwagala okwezimba bwakala okweyongera mu maaso naye maama ekyabadde ku kisaawe mwana muwala yakaabya amaziga wegamba nga abula kumugamba munnange Rama togenda ate nga munnange alina okukola ki alina okugenda okuyiiya kasente saba munnange Rama n'omulaba lwakuvuma abantu lwakweyogeza naye munnange alina omukwana era nga abamu babadde bamanyi nga nange ndi omu ku bo nti munnange talina ki talina girlfriend naye munnange girlfriend wono aludde naye amaze naye ki ebbanga abasinga abadde bamanyi ono omwana muwala gwe abadde yeesibako mu TikTok akadaama ayitibwa Miss Damamu naye munnange oyo just abadde content kale ate embeera bwetyo bweri mu sayidi ezeeyo bwenkozaako eno ewa Ssekawere ne Nakawere munnange bo obulamu butambulira ddala nga we baabubala wali wonna toyina ky'obagamba bannange akanyiriro k'omukalaba maama oyinza okugamba si oyinza okugamba nti nno ate balina bebi ate kale we tuli mu sayidi ezeeyo nti bo bamikwano obulamu butambulira ddala nga we baabubala ate era ogutali musango munnange wano nno olutalo oluguddewo ssematalo wakati wa Mr. Henry ne Eddy Kenzo munnange kino kiridde Mr. Henry okuvayo n'agamba nti Eddy Kenzo tebaali muwadde bwa president bwaki bw'ekibiina kya federation tino kubanga teyasoma talina kyamanyi kino kati munnaye bano abantu abagenda bafuga ate era ddala kiki kyabeera agenda okuzzaako okujjako okukonya obukonye ki ekibiina munnaye Eddy Kenzo kamuluma ne kamulumya ddala Eddy Kenzo omusinkana n'omubuuza ku ekyo munnange abula n'okukaaba agamba ddala omuvubuka ono nankola we batyo kati munnange Florence Nampijja atabukidde Mr. Henry akatambi katukalabe jjukira bonna si buli ataasoma nti aba tayayagala abamu challenges like obulamu bubavuga ne bubajja
ne batafuna mukisa gukola ki gweyongerayo abamu ne batafunako wadde chance erinnya ku ssomero nga bwe mbagambye Simon ekintu bw'oba okimanyi nga tewasoma si tekwali kwagalako obutasoma n'obako wootuuka ate omuntu n'agala mukkiriza mutya omuntu ataasoma obakulembera palaso yamuddamu bulungi okukulembera tekuva mu kusoma okukulembera abantu bangi gye bali eyo abatasoma naye nga bagenda wali ku parliament basobola okututeeseza ebiri byebyo ate munaye nga namwe mbyewuliddeko munnange olwagudde Florence Matu ne bagamba neddafe ab'e Masaka tebagenda kukola ki tebagenda tumanyira we batujjukira Eddy Kenzo w'e Masaka ne Florence naye waaba w'e Masaka munnange omukyala avudde mu mbeera tubadde tukyali awo tukyali ku Mr. Henry ate sijje wavudde nankyalo n'omutikitoka amanyiddwa nga generation official n'agamba omusajja gwe wena teweetantala kuwasa mukyala ataasoma bannange kati olwofa abatasoma tugoyinge wa bannange akatambi nkayina maaso wano yenna ngaali serious bitaka tukalaba ate nako tusobola okweyongera leero nga nnaku z'omwezi 25 Novemba nziguddewo olutalo ku buli mukyala yenna ataasoma ataayingirako mu kibiina bw'ati mmaze okulonkinga olutalo era wenkukwatira nga tewasomako kuba nja bategeera comment section eyo entegeeza tewali muntu ayasomako ayogeranga bye mwogera tewali muntu ayasomako atega kamera atandika okwogera nonsense nga gwe mwogera obutiitiizi nga mulina bungi kikyamu ki kyennyini kye nayogedde okuga nti muddeyo musome buzibu ki mbulira omwana wo mutwalya ki ku ssomero omutwala kwewala bino byennyini by'oli mu kukola okutega kamera yotandika okuvuma abantu ebitundu by'ekyama n'okwata ekitundu n'okifuula nothing nga nawe okiyina ku mubiri gwo Nemane mutunyumiza mbu we are happily married. Which happily married? Which happily married? Omukyala ali happily married tajja ku social media ataka okuvuma abantu ebitundu by'ekyama. How? Ekisooka obeera we respectinga ate era ngoga nti ebitundu bino bya bba wange lwaki mbivoola bwe nti naye kubanga mulina obusungu bungi nnyo y'ensonga lwaki oli bw'aba alina ekintu kyayogeddeko wabula engato yabatuuse bakyala yabatuuse ngenda gibambaza okumala omwezi guno gwonna gwataafunye size yo essaawa yona ogenda kugifuna mutuswazizza ku app eno abasajja sewo namwe mwavudde mbufe abakazi abataasoma be bali mu kutufumbira babafumbira ki omanyi bye waakalya ate ndobaako omukyala nti teyasoma nti just naye ekisesa aba teyasoma ate ng'ayagala ebintu by'okuloga nga tava mu basawo 24/7 nga nawe jala n'otunyumiza nze mukyala wange of course afumba kuba byakuliisa si bye ebitono omukyala yasoma tosaba musanga musaba nti ali mugenda musaba akole ki muli wano musiba mu kufunza 1 esente ez'ababba bamwe ezandibagaseeko muzimalidde mu kufunza buli platform erika abatunda eddagala ly'okufunza obasangako yerya mmeka ye bannange nze linga teryankolera nonsense muli mu kunoonya amazzi ge muti omukazi yasoma onoonya amazzi onoonya gaaki nga tomenti osobola okunywa kino n'olya kirinde ne weerabirira n'owunya bulungi n'onaaba bulungi n'otukula n'oba nga gwe kennyini feelings zeereeta n'ojja n'onyumiza generations mbunaawe nzije nkugaye nti kale abataasoma muleke muddeyo musome eno point eri very wide mwena mugyesibyeko ku kimu nze saasoma nyina sente zange nze saasoma nyina amaka where nkubuuza where mumanya abasajja bamwe basiba abanoonya abakazi abaasoma akuwasa n'ozaala yes buli kimu n'akikuwa yes naye n'asigala ga njagala ku muwala eyasoma mulaba n'abakendeeza ne mbatuusiza ne ku P7 kyemugamba abadde bayomba ne P7 temugiina ne P7 temugiina mufudde nkukwate ngoga nti tewasoma mugenda kuddayo musome ekifuba ddembe mukitegedde era natandise dda n'okufuna abantu abagenda okubanyambako mbakuba Uganda luji ku luji nga nkebera ana ataasoma nkusabule kendo otandika okunyumiza abaana bo neraffe abataasoma kati nawe omwana ali awo akuwulira ng'oli mu kwewozaako ng'oli mu kuvuma abantu nti kubanga agende nti tewasoma ayoke nawe ne weeyita omuzadde nawe n'onyumiza abantu nti oli mu kusomesa mwana omusomesa ki lwaki tomuleka n'abeera nga ggwe
musiba mu kuvuma abantu okumanyira abantu mwe anabasinga okuwemula ku app eno anabasinga totulangako mu content wange wali osanze ku generations ngali mu kuwemula. Have you ever account sigitambuziza togiraba sigitambuziza myezi mukaaga gyokka gye mbadde ku app eno naye abamu kumwe mmazeeko emyaka 2 ovuma n'ovuma emyaka 3 n'ovuma okyali wansi buli ajja g'obuukira n'otandika okukakasa nga bw'alina ebitundu ebyekyama. You're very silly. From this day forward mugenda kuddayo musome kifuba ddembe mbagambye abatalina fees muyingire mu inbox twogere toyina bitabo yingira mu inbox twogere guno omulembe singa gwasoma singa tetuyina bizibu ng'ebyo bye mutuleetera kujjana okutandika okutuwogganira olutalo ndutandise ate sigenda kukoma mukazi atasoma muleke Pasa muganda wange. She's my brother. togeza kuwasa mukazi atasoma Success and five solution and alemerako nnyo for a meaning of the royal wedding. ayomba nnyo That's why I'm training. ayagala nnyo okukakasa nti ategeera By the way, gendo kabere Prince Charles and Diana. abakazi abatasoma mubaleke Kofi anajiguza wale di charity. financially kyo sigenda kukyogerako Million yemwe mitwa. ng'omusajja ali eyo nga toli bwangu togeza kuwasa mukazi atasoma nange mwanyinaze njagala okutegeeza ensonga etujja kummwe abaasoma netutwala ku bataasoma ekisookera ddala muli bakyafu muwunya akamwa muli bamalaaya temumanyi kufumba temumanyi kwoza temumanyi ng'ebakwata musajja temusobola kunaaba n'olw'ensonga eyo yetujja kummwe abaasoma netutwala ku bataasoma abayonjo abawunya obulungi abamanyi okwoza abamanyi okufumba abamanyi ng'ebakwata omusajja n'olw'ensonga eyo toddamu kutwasaamiza kamwako. Ate awo wetutuuse bannange olutalo ddo werutuuse olw'abataasoma n'abaasoma bannange si birungi n'akamu maaso wano nina Rama munnange omugagga eyeegulira erinnya omuto ku TikTok ng'alina ring light ne fridge ate naye alina kyatongera ku maaso wano katono nnyo katukirabe tweyongereyo n'agaliira. Nti abasajja bagenda obbawasa bagenda babalaba batya abasajja bagenda okubawasa kuba kati oyo ali mu stanti n'akaakawala akapostinga era gye bigenda okuggwera ng'atandise ellaga busolo bwako ate abawala munnaye ne bibanyumira naye nga tonnalowooza ku sefuko kikyo kyakkolera oba feemu gyaku waffemu osobola ogikola mu bulungi wakati olaba oyo nakankaka waliwo awaatuuka ne yejjusa golooza nakankaka tumulaba mu bifaananyi ki nakankaka tumulaba ng'omuntu eyeeyambula tumulaba ng'ow'ebyovu tumulaba mu butuufu newoomulaba wallahi olaba kiri ekifaananyi naye kati gwe omuwala ali eyo n'odeetinga sefuko n'omwagala gwe bagenda kulaba mu kifaananyi kimukwano kuba ebiddirira ebibye mu bimanyi byakwambula postinga busolo bwo okutambula ate naawe mula ze olwama wembeera n'omukazi waliwo wentuuka neŋŋamba engamba nja kuswala sigenda wemula ninsefuka akubawo ebigambo ate n'omuwala n'abeera musanyufu nagamba olinga kino walayinze wembeera n'omuwala ndaba nga muswaza ndaba nga mubutuufu byenjogera tebiriiyo naye abawala babeera ne sefuko n'awemula n'akola biki byonna ate akola kalampaani naye sefuko it's not too late weenenye gwe yiga sharifu nkulabyeko wano yiga ekyokusiraanya kiri kimu nalabye okoze vidiyo nga weetondera abasiraamu ffenna tuli mu kategori yemu naye gwe weebuze lwaki nze emikisa gyange girinnya ne gyeyongerako ejyammwe gikka